wano wetulaga twesibezi B. Kino ekijja tekigenda kubaako nti munnabyabufuzi oba nti nze ndi mu politics oba nti nze ndi mu kibiina kya NUP oba nti nze ndi wa DP ndi wa FDC oba nti nze ndi musiraamu ndi mu katuliki. Kino kiri about bannayuganda ne state ne military government. Kati tugenze mu kiyitibwa absolute military rule. General Museveni eggwanga walitutte. The return of the mighty General Court Martial. Nkozesa kagambo the mighty General Court Martial. Ku luno nno luli obadde ne ka kooti kano ng'okyasobola okukayita ka tribunal nti kano kagenda kuwozesa bannamagye era nga ye initial making yaako yali yakwasisa mpisa bannamagye nga wolaba mu Uganda Police Force nabo mwe balinamu ka tribunal nti omusirikale yenna atagoberedde orders oba asiiwuusa empisa nti ayina engeri gya handlingibwamu atwalibwa mu ka tribunal kano either ne bamu stripping off ranks oba ne bamu redeploying. Kati nakano ekyakateekesawo ka court martial target yaako yali bannamagye. Naye nga bwenkugambye nti ate kabadde tekayina mulimu gwa kukola eri bannamagye lwa nsonga bannamagye babadde loyo eri mukama waabwe General Museveni. Nti bannamagye batono nnyo bobadde olinamu abasiiwuusa empisa era boolabyeko mu kakooti maaso kano ojja kutunulira General Kale Kayihura otunulire Brigadier Tumukunde otunulire ne General David Sejjusa ate nabo olwaleero omanyi wa we bali. Oba nfunye bulungi. Kati abantu abalala basinze okwettanira ka kooti maaso be bawagizi ba NUP n'abakalamoja be babadde bali mu kujjako emmundu. Okategedde? So gwe teweebuzaabuza oba omukulembeze wo takulimbalimba nti omanyi ka kooti maaso kano kajja oba tukawa obuyinza obujjuvu tageti yaako eri ku bannamagye so si bantu ba bulijjo. Nti era gwe oba toyagala ka kooti maaso kano kakukwata okagendemu teweesembereza byambalo by'amagye tobyambala tobyesemberezaako ddala. Naye njagala otunuulire wano era njagala weetegereze wano. Olwaleero bw'otunuulira ebyambalo UPDF byeri mu kagazeetinga nti byayo lwaleero yayongeddeko negamba closed shoes zonna engato zonna eza bbulaaka z'amagye. Neyongerako negamba berets zonna yadde teziriiko kabonero ka UPDF oba ka military ezo zonna z'amagye oba za kalati byambalo by'amagye. Kawunda suits buli kika kya kawunda suuti kyonna ebyo byonna byambalo by'amagye era okusangibwa ng'obyambadde gw'ogenda kuba ovunaanibwa mu kooti maaso era osobola oyimirira mu kooti maaso ne bakuwozesa. Naye teweerabira nti ebintu bino bagamba nti byamba amagye kyokka ababitunda babiyingiza era bagibwako omusolo. Zino engatto za desert storm ng'omwana wo zagenda okwambala nti fashion mu fashion shops mu maduuka gye ziri. Kubanga abantu badde bamanyi nti engatto z'amagye zifaanana zitya uniform z'amagye zifaanana zitya bwezi. Naye olwaleero ebintu bino biyingira katale ne biggibwako omusolo era ne byapuruvingibwa. Kyokka ababyapuruvinga olwaleero bakugamba nti okusanga ng'okyambadde kigenda bakikutwazisa mu kooti maaso wozesebwe. Tebakomyeko olwaleero kano ka kooti maaso nga bwe nkugambye nti kaali kantu kakwasisa mpisa bannamagye era nga kali stipulated oba nga kaloketingiddwa makindye. Kati olwaleero baakasosomodde baakagaziyiza kagenda kubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tebavudde okwo luli kabadde katuulako nga General Museveni akola bukozi appointment gwe munnamagye kisimanyi kati okutuula kakiiko kolina kuba lieutenant general oba olina kuba major general. Kati gwe nga bakulayizinga kalanka ne bajja ne bakutuuza okwo you qualify to sit on the panel. Kati olwaleero bakugamba nti bagenda tuuzaako balamuzi bennyini abalamuzi abasomye oba bannamagye abagenze ne basoma nga bayiseeko ne mwero DC kati be bagenda otuuzawo. Kikulaga nti kati wano bagiwa obuyinza obujjufu kubanga luli tebadde under the courts of judicature. Kati olwaleero bakugamba nti eno General Court Martial eri ku level y'emu ne civilian courts.
Kati tageti yaabwe nkiddamu si bannamagye. Kubanga bannamagye bawulize eri General Museveni. Their target is you. Tageti yaabwe gwe munnayuganda ow'emputu. Gwe munnayuganda atali muwulize eri General Museveni. Gwe munnayuganda ayagala okuggyako General Museveni. Gwe munnayuganda gwe baagala okubbira akatakako. Gwe munnayuganda alina gwe yanyiizizza. Gwe munnayuganda gwe baagala okusengula. Kubanga jjukira olwaleero bakugamba nti okukwalifayinga ogenda mu kakooti maasho kano olina okuba ng'okutte ku kyambalo kyonna ekyamagye oba magaziini. Naye look, these are the same people. Be bakukwata, be bakuvunaana, be bakunoonyerezaako, be bakuwozesa, be bakusalira. Bino ebintu bitaano be babikolera. Okategedde? Be bakukwata, be bakuvunaana, be bakolako okunoonyereza, be bakuwozesa, be bakusalira, ne bakusiba. Ate nga balina obusobozi obutuuka ewuwo ne ba implantingayo ebintu byonna ebeetaaze okuteekayo. Kati kyekyokulwanyisa abakulembeze bammwe kye baakutte ne bawa General Museveni. Kakati nno teri ali seefu. Gwe tosinika amannyo n'oddawa yino gamba byabufuzi kaze bitya. Anayagala okutwalako ettaka asobola okukozesa kooti maasho eno.